twagala okwebaza bannamawulire abazze okwegattako. Tutegeddeko nti olunaku lw'enkya tuteeberezebwa okuba nga bwe tutera okukola Shifura nyamba kati awo wabeere kubeerawo esente zitukaje egiwadde okuba kelere kati bakwate kati. Alright, tubayise kubanga nga NUP tulina engeri gye tuteramu okukwasaganyamu ensonga buli bwe tubeera n'ennaku enkulu. Tulina bannaffe abali mu categories ez'enjawulo. Tulina abo abali mu makomera nga bamaze ebbanga abaabuzibwawo, gavumenti eno ebeegaanye, bajja babeegaana naye oluvannyuma abamu ne babaleeta mu kkooti oba ne babata ku bbondi, so abalala bakyabuze famire zaabwe mu ngeri ez'enjawulo. So ennaku enkulu nga zino bwe zituuka nga tulaba engeri. Tulina n'abali mu kkomera era nabo tugenda bakyalira tubatwalireyo ku Idd. Naye era tulina ne bafuuti soja baffe nabo kikulu ne tujaguza wamu nabo ku nnaku nga zino. Nga bwe kikola kino, of course tukyabanja bannaffe abali mu makomera ku misango egitategeerekeka. Oli n'amala emyaka 2 ali eyo mu kkomera bawoza banoonya bujulizi, tumanyi oba babujingirira wa oba wa, naye nga ne kaakano abantu abo bakyabalemedde. Tulina n'abo abaawambibwa babeegaana naye nga tumanyi ani alina abantu bano. So n'emikolo gino nagyo tugikozesa okuddamu okubanja abantu baffe, kubanga munne tebalina musango. Ate oba oga nti omuntu alina omusango, kale leeta obujulizi omusango gumusinge oba akusinge. So nga twagala ensonga zino okusiremerako paka tetujja kusirika, tetujja kulekeraawo kwogera ku nsonga zino. So kyekituleese kulaba nga tugabana nabo kano ke tusobodde. Twagala okwebaza buli atwegasseeko ku nsonga zino. Iba mu swamu eno ate abamu asiiba nga embeera gy'alimu si nnungi, kakyawo ekisiibo ne kitabukira ddala. Asiiba naye ba ali mu kkomera babonaabona ewaka naye n'asalawo nti era nja kusiiba. Twagala okubeebaza n'okubayozaayoza kuyita ku kisiibo kino. So bwe tunaamaliriza okuwayamuko tujja kulaba engeri gye tukwasaganyamu ensonga eno. Very briefly in English, we want to appreciate you for coming on very short notice. We normally, whenever there is a day to celebrate, we do this. Whether it is Eid, Christmas, as we understand, tomorrow is expected to be Eid. We have our comrades that we thought, let's see how we connect with them. There are those whose loved ones have been in jail for a long time, others whose loved ones were disappeared by the regime, and to date they have failed or refused to produce them. And of course, you know, our supporters, whom we call foot soldiers, to see how we can get to share what we have. We want to appreciate all those that have joined hands with us, as some leaders and some other comrades that have given us some things, a couple of goats. There's a cow that is being brought here very shortly, and then also these other packages that we have put together. We do this because we know that times are tough, but we can see whatever little we can be able to do to see how we push on. These are comrades. Demand comrades. These people have no case at all as far as we are. Is to support NUP. That's not a crime. If you're saying you have got evidence, any evidence about any offense that they committed, produce that evidence, produce it, and let them be tried instead of holding people for over 2 years. Today, of course, we are doing what we always do to support our comrades. It is the least we can do. As you know, we cannot replace their families. Some of these people have had their people missing for over 2 years. This is, for example, a wife to John Damulira, who has disappeared in 2020, and up to now, nobody knows where he is. There is also the wife of John Bosco Chibalama, who disappeared, and nobody knows where he is. Femba Mustafa, Zimula Dennis, and many others. Yesterday, I wrote again to the Uganda Human Rights Commission
reminding them they had made a commitment that they were doing investigations to find out where these people are. And yesterday I wrote to them asking them over 2 years, and we protest against trial of civilians in military courts, but the military has insisted on trying them even when there is a constitutional court decision against their continued trial. Finally, we also have people that we normally call foot soldiers, but these are comrades that we are contributing whenever we have special days, Easter, Christmas, whatever. Those who come through to assist these people, we truly appreciate them. Tuli wano olunaku lwa leero okuyimirira wamu ne family z'abantu baffe bano abasinga mu bo abantu abali mu makomera, abamu bali Kitalya, abalala bali Luzira n'amakomera amalala. Naye ate waliwo n'abantu be tutamanyiwa gye bali okumala emyaka 2, emyaka 3 nga Bosco Kibalama n'abalala. Era family zaabwe ziri wano. Bwe tubeera n'ennaku babana nabo akatono ke tubeera nako, era njagala kwebaza abakulembeze baffe n'abayamba olw'olumu n'otukwasizaawo mu mbeera y'okubayambako n'ebirala bwe bityo. Naye twongera okubategeeza nti tukyabanja abantu bano. Naye kati gino emisango bagitadde ku bawagizi ba NUP kubanga baagala kubatuntuza, kubazoganya, kubamalamu amaanyi n'ebirala. Naffe kennyini okulaba nga tusigala mu mbeera y'okubanja abantu ne batulemesa okukola ebirala oboolyawo bye twali badde tukola. Twebaza abantu bonna abagenda mu maaso n'okuyambako family zaabwe n'ebirala byonna. Era tusaba Allah atuteremu obwangu struggle yaffe eno gye tulimu tugiguse bannayuganda basobole okweyagalira mu nsi yaabwe. Mwebale nnyo. Kale tugenda bakyala badamira mujje muberekere abantu embeera yammwe temuwadde mubanga. Just we are going to say something very quick. Mujire. Thank you.